Mabiriza Herbal Products Limited. Tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Okay, ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako senga abaseleb senga nannyini birungo bwentyo mba nsonze. Bino mubira wane no olwali lwe tugenda okwogerako bwe tugenda osomesaako. Bangi nnyo abali abaami abanywa sigala naye nga temumanyi buzibu ki sigala bwakola ki bw'abaleetera. Tomanyi side effects za sigala naye sigala kyekirwadde ekyasinze okuluma omuntu ng'ate tekijjanjabika mangu. Sigala bwe bulwadde bwakola ki bwaleeta. Ate sigala ayinza okutta nga tokola ki nga tomanyi. Kati no gwe munnange aliyo ng'omunywa njagala omunywe ng'okimanyi nti no olina ebizibu by'ofuna gwe nga gwe omuki omuntu okusingira ddala sigala akosa amawuggwe go gwe ng'omuntu amawuggwe agakosa n'obeera nga tukyasobola kussa bulungi. Sigala aleeta ebirwadde bingi nnyo mu mubiri. Kati gwena ali eyo ng'owulira onywedde sigala ono naye ogezezzaako omuvaako bikoze eki biganye. Ogambye bannaye sigala ntamye sigala bino sigala biri buli kimu sigala. Kaakati nakuleetedde akalagala kaneeno k'ogenda okukozesa osobole okubeera nga ova ku sigala oyo, osobole okubeera nga weetangira endwadde ezimu ezandukulumbiddwa ng'okozesa sigala. Kubanga sigala oyinza okukanywa n'okawoomerwa naye ng'ate gy'okoma okawoomerwa gy'okoma okwongerako omunwe n'oyongerako omunwe kivamu ng'okuba pakiti ezo 2 oluusi 3 gye bali abakola ki abamunywa. Naye gy'okoma obeera ng'oyongeza munda muli akusensera omubiri gwonna n'ofuna ebirwadde olwala ekibumba, amawuggwe, ofuna ulcers. Sigala aleeta ebirwadde bingi nnyo mu mubiri. Akyankalanya omubiri gwe ky'oba omanya gwe ali eyakozesa ki sigala. Kaakati eddagala lino eriwonya sigala lirino eriwonya okunywa ki okunywa sigala lyeno eddagala ly'ogenda okukozesa gwe munnanga ali eyo amunywa. Olikozesa otya? Olaba guno omuno gwa sigala kakwate guno ogutali muzizo, guno omuno gwa sigala mulamba. Ogenda gukwata oguyuze simanyi bakanayulika bulungi naye ogenda yuza sigala ono nga olaba nkola. Bw'omala okumuyuzaawo oti kwata ino eddagala lino liwe wooti mu buki mu sigala ono yiwamu bulungi nnyo. Omala okuyiwamu zaawo sigala ono ddawo omuzinge bulungi. Oba kyetaagisa kwongerako akapapula kalala yongerako akapapula kalala. Bw'omaliriza koleeza wuuta sigalawo, nywa sigalawo. Eddagala lino ligenda kuyamba okutta ekyoyo kiri ekyagala ki sigala nga toyagala nakuddamu muwulizaako. Eddagala lino nga weeraba terisesemya. Bino byoga nti oli okuva ku mwenga asesema, oli okuva ku sigala asesema. Lino eddagala terisesema wabula ate gwe kyetamwa bwetamwa n'okola ki n'obeera nga toyagala sigala nga n'okuwunyira obuwunyizi tokola ki tokyagala. Wabula ate lino eddagala terinywebwa muntu aweddeyo. Tugeze oli myaka 8 owezeza emyaka 10 plus oli lujuuju onywa omwenge owunzika crate na crate, eddagala lino tolinywa kubanga bw'olikozesa ate liyinza okuyisa obubi. Kubanga ate gwe oba oweereddeyo ddala mufunze nti okuze. Naye gwe oba olimu embavubavu zo toweddeeyo tonywa nnyo mwenge, toli mukulu nnyo naye ng'oyagala okuva ku sigala. Oluusi omukyala amukugobako naye tokola ki tomuvaako. Amaka gakyankalana lwa sigala.
eddagala lirina osobola okujja n'olyefunira n'osobola okubeera nga ova ku sigala. Bannange sigala awunyisa akamwa, sigala agubya amannyo, n'otandika okubeera n'obuntu obwa bbulaaka muno mu mannyo. Sigala agubya olulimi. Okimanyi nti n'omuntu anywa sigala atuuka ekiseera n'ayogera ng'omukka ogumuvaamu sigala mwereere. Omuntu anywa sigala omukka oguba gumuvaamu ne waba ayogera naawe akawoowo akamuvaamu kabeera ka sigala. Ne waaba ejjagala sigala aba akola ki? Aba mwali. So munnange ebintu bino birungi biwooma, naye too much of anything kibeera kibi, is always bad. Okitegeera? So nywa naye tonywa kingi, toyitiriza. Ekintu kyonna kyonna wekiyitirira kivaamu obutwa mu mubiri, kivaamu obusagwa. So bamikwano, sigala sijja recommendinga muntu yenna nti sigala ku sigala, nywa sigala kubanga si kintu kirungi. Si kintu kirungi newobeera onywa katono katya n'oba onywa kingi kitya, still right sigala kiteeka obutwa mu mubiri gwo. So weetangira endwadde ezimu, weewale sigala, weewale ddala sigala, obulamu weewale sigala. Sigala njaga mayirungi, byonna ebintu bikyamu, naye byewale osobole okukuuma obulamu bwo bulungi ddala. 0704737114 Senga Baselebu nsangibwa Mulago ku 2 nga ku kyaki ya Kakande wensangibwa wokka ogenda okubeera nga onsanga. Aye tewolabira gwe omusajja ali eyo nti nze munnange simalaako, simanya mutaka wange yakendera alina akasunzo katono, omukyala nvuma buli kiseera. Jangu nawe weefunira eddagala. Nawe omukyala nga olina bukalu tewagenda wa Nakakande wabikolako ne bigaana, nawe jangu ofune eddagala lyo osobole okubeera nga otereera. Naye mmwe abanywa sigala mwagala muvaako ly'eddagala ndigyeko engalo eddagala weeriri osobola okujja n'olyefunira n'owona olumbe olw'okunywa sigala. Mubeere bulungi, mweraba.